Agalamba gamishi. Abamusibye kye babadde baagala bakifunye kati ekyo kiwedde tugende kukiddako si kyo kye babadde baagala katusuubire kati basanyufu kati katugende kukiddako bw'anaakomawo n'asaba bbeeyi lwe banayagala bagimuwe banaate baagala nga bawoza ng'ekyo nakyo kimu omulamuzi agambye ng'akomawo nga 3 kisoboka oba ate bw'aba batugambye nga 3 tujja kukomawo nga 3 okitegeera tujja kukomawo nga 3 tuteekemu okusaba kwaffe be banayagala okuwuliriza bakuwulirize be banaaba tebaagala nga tulinda paka lwe banaaba bayagadde abantu baagala okumanya olowooza ani yamusibisizza fayiro esomye bulungi wali nakanguubi kati bw'ombuuzi yamusibisizza omulala obeera omalira budde bwange muganda wange mubaddeyo mwenna mu kkooti fayiro n'ogiwulira bagikoze eki n'emisango gye bamutaddeko buli omu agimanyi so etteeka liraga buli muntu okusinziira ku okkirizibwa okuddukira mu mbuga z'amateeka you're free to go and seek justice in the courts of law so we shall await tulabe awoze be kinakyetagisa okuwoza baba alina omusango weraniguli baba tagulina because you see tosobola kugana muntu genda mu kooti oba genda ku poliisi ye bw'aba kyakoze eki kyayagadde oba okitegedde so eyamulopye yalabanga ekyokugenda mu kooti kyekisinga amuleese kati tutuuseewo wano kati ebisigadde katulinde tulabe etteeka bwe linaagamba ya tujja tutuuka waawo gwe tofaayo tujja tutuuka waawo kale kyekyo ankoroni waliwo ekirala kyokuŋŋamba omwana bamutadde ekyokukola tewali kati katulinde tujja genda tumukyalireko kozi kati wano ne betwagala okukaaba ne betwagala osiita tetukyalina kyetusobola kukola ki ntambi sooka ojja essebo Flavia, twawulidde nti wabaddewo ku siini nga bamukwata nawe mwabadde mukuutidde mu kifo kyekimu era mmwe mwogeremukko banna so otunyonyola ki ekyatuuseewo nga bamukwata bagambye ki batugambye mwabadde mu kifo kyekimu we bakwatidde Shalom nga mushuutinga interview walabyeko ku byabaddewo nga bamukwata abasajja bazze nga bambadde like normal clothes babadde bambadde engoye za leya yabadde ali mukola interview this other side nange nabadde ku aside eri and then nebajja they didn't introduce themselves nebamugamba you under arrest then nebampita where I was nabadde nebampita nezija nembabuuza kyekigenda maaso so we nababuuziza one of them the giant guy Go on, you're right. Where? This side, eh? What is it? oh beautiful state atugambye omusango naffe netutya oba kati naye tumanyi tuli ku referensi eri tuliko eri wali Esango lya full figure. Full figure. Kuliko hate speech, cyber harassment, nesimanya about the of a woman. Something of that kind. Modest of a woman, you put the with them way. You sang it.
tuli mu kooti atugera mu kooti omwana mulalu tuli mu kooti omwana amuza atugera mu kooti olwogedde modest of a woman. This is Dr. Chironde. Here. Everyone is not here. Shalom. Everyone. You understand English? Dr. Chironde.